Sibagadde. Setup yaki. Kati ate setup bulijjo omuzina. Amazima gagatunda. Bulijjo gwe yogera amazima bulijjo omuzina. Zina nko mukyalawo. Tuto muganda wange akatambi kano ekisooka nsooka okubalabula nti kalimu ebigambo bye yawayase era buli kimu bakikubawo nga bwe kiri. Kakati munange oba toyagala kubiwulira kirungi n'okabuuka n'ogenda ku mboozi endala. Naye nga kino kyakuyiga kinene nnyo case study kuba twagala obujulizi obukwatibwako. Ate tugenda kufaayo nnyo ku ani oba ani gwe baakutte bannange oyo mumulabe akolera wano ewa Kiseka. Naye njagadde tufune ekyokuyiga mu mbeera efaanaganako bw'eti era mmwe mwenna abalira omuze ogufaanaganako bwe gutyo ogusalimbira mu maka g'abasajja oba omuze ogugenda mu nnyumba ez'abakazi ze mutapangisa omukazi akuyise bwajangu ewange n'ogenda ewuwe naye nga tomanyi apangisa nnyumba eyo oyinza okugwa mu buzibu bw'oteetegekedde muganda wange nekikuviirako n'okufiirwa obulamu. Ngenda kuwankuwa akatambi kano konna akakumalireyo naye nga bwe nkutegeezezza muganda wange musajja mukulu byamubijjidde wayase basimaati waya muganda wange n'atuuka n'okusaba amazzi jamu empalo nzino uze ne kondomu ssebo mu nnyumba yange oyingidde ekisaakaate tunula no mu kamera tunula mu kamera lwaki oyingidde mu nnyumba yange setup yaki omuntu abala taxi nga mbayinduza mukyalawo nga mukwano gwa sister nagambo gy'omuzine nedda faki yogera amazima omugambi oli alihone ata ngami kyali mu bbane yogera amazima omugambi alihone gyo mwezinemu sibagadde setup yaki kati ate setup bulijjo omuzina amazima gagatunda bulijjo gwe yogera amazima bulijjo omuzina zina nko mukyalawo lwaki ozene kondomu n'ogamba mwezinemu abaitwala ebikyala omuntu aza okusetinga agambye atya okusinzira ku message ze tubadde twogera muganyi oli mu bbaala yesubeera mu bbaala n'omugamba alihone mujje mwezine naŋŋamba oba baddayije kutugiganyi tekisinga nani naŋŋamba yogera amazima bimanyi byonna ngenda byatakinga no byatakinga n'okola otya neze mpulira n'omugamba mwezine n'omugamba mujje mwezinemu amazima gennyini mukyala wo simukwanangako yogera amazima obadezekola ki ne kondomu yogera amazima obadezekola ki ne kondomu lwaki ositudde kondomu okujja mu maka gange yogera amazima lwaki ositudde kondomu okujja ewaka wange temali mugenda kwezina manje mugenda kwezina lwaki ozene kondomu mu nyumba yange mbate mugenda kwezina yogera amazima mbadde nzize olwa setup nga omuntu abadde atekisinga ku ssimu mbadde ndowooza njogera mukyalawo ng'oyagala kuzina naye nga mukyalawo okusinzira ku ngeri gye mumanyi nga agambye alihoni mwagala mwezine yogera amazima fakiyu nja kukuba ggwe ommanyi yogera amazima obadde oze kuzina message njaziyataki ng'obadde oze kuzina lwaki kono muzinazo n'omuga alihoni akuyisima yakugulire mangu nja kukuba seeka nja kutira ono mpe jambi yeyo nja kutematema terwa magenda kyagera kuŋŋamba kubasomero lwaki oyingidde mu nyumba yange ekyo kyo kyoyogera mazima aya basi biyingiddemu ejjambiya mpe ejjambiya yange ngenda kutematema akatambi ko nkyakakwongera n'ebirala bikyajja mu maaso naye yeegaana obujulizi bwe buli awo bamukutte ne kondomu azze nayo obudde bwa kiro muganda wange kuba akafaananyi naye eyamukutte nyiri mukazi si musajja mutemu si mutemu era byonna byayogera olaba nti ejjambiya yandibadde yazze dda nayo enoga nti mpa ejjambiya yange kitegeeza nti abadde talinaawo nakisiira olebye ng'amukuba bikondi talinaawo jjinja lyalonze nti oba amukube oba emmotoka nga bw'ogirabawo nti agenda gyemugjeeko agimukube ku mutwe oba sipaana agimukube ku mutwe nedda naye ono yayinza omumuleetera okukola ekintu ekikyamu oba oli okyayinza okwejjusa obulamu bwe bwonna n'okutuuka okumusiba nti yatta omuntu n'omukazi
naye waali kati ali eyo ali mu kukaaba oba oli awo omusajja tabeerawo oleeta basajja mu nnyumba musajja tabeerawo naye oleeta basajja mu nnyumba kino nno nina abantu bangi nnyo wano ku Uganda atulaaji abafunye ebizibu ebifaanaganako ng'ebyo kati kuba kafaananyi singa omwami oyo nyini mukazi abeera musirikale ng'emmundu weeri awo ebantanya nnyo muganda wange obutakuba ssasi naye ani gw'ogenda okunenya akatambi kakyagenda mu maaso nkugambye ngenda kuba nkakuwa konna kakyagenda mu maaso kakyagendera ddala mu maaso gwe beerako bubeezi muganda wange owulire okwegaana ne weegaana otuuka ekiseera n'ogamba bannaye ekituufu mbadde nzize kulya Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 mbadde nsaba ompe benefit. Lwaki zine kondomu? Lwaki zine kondomu sizino? Lwaki zine kondomu? Yogera amasimba mbadde mugenda kwezina. Obadde zetu anti obadde agala kuzina. Lindako omuntu asobola okusetinga ku nga anti obadde agala kuzina. Wadde agala kuzina. Batoze kuzina gwe. Wadde zokola ki? Mbadde nzize ng'omuntu abadde ku simu gwe njogera naye ante kisinga angamba nga mukazi wange ogera abasima mukazi wange nagamba ajje mwezi ne muli alihoni nangamba nti abadde nti tujje twezina kati kyenkubuuza omukazi omufumbo ng'omumanya ayina amakagano bwe gati gwe bakuzimbira buzimbizi taata wo maama wo n'awasa n'omusajja oyinza otya okuzina muka omusajja ate ng'omusinga n'obukulu gw'osinga obukulu musajja gwe oza ndi musajja muntu mukulu gwe kirungi muganda lwaki ati oyagala okuzina baka abasajja kitegeeza n'abanneyiba bonna kitegeeza n'abanneyiba kitegeeza n'abakazi b'abantu bonna ogenda kuba bazina we bakuyita nojja ne kondo musebo Seraze ne kondo maze kuzina naye. Buli jazina nono. Tata. Ninawe mutapingidde naye buli jazina. Tata. Yogera amasima sebo. Mbadde lwaki oli mu kisaka kyange ne kondomu? Kano kankuwa amazima. Lwaki oli mu kisaka kyange ne kondomu? Nkuwa amazima gasembayo. Mpa omejjambia yange. Nedda bambi nsonyiwa. Ayazaza kuzina. Yogera amasima mubulira amazima. Muko batosozira mukasi wange basi kituufu. Mbadde nzize kuzina mukyalawo. Naye nsonyiwa. Ebadde setup. Owulidde? Obadde zakola ki? Ebadde setup. Obadde zakola ki? Ebadde setup. Obadde kola ki ogera? Kwebaka na mukyalawo. Nojjane kondomu. Bambi setup muganda wange. Singa tono manyi abaana abo bonna si. Yogera amazima setaga nawe ogochabala ba setaga. Gamba yogera amazima. Watosinga sente gwe bakuzimbira oyina iwe wala nawe yakolekerawo. Bandekera. Omanyoko ina sente gwe. Sidina. Mulide ebintu ya mama mwe namibazo omuli mukuzina bakabasajja. Oza omuzina agenda kuwa kalina yange. Obadde zokola ki? Yogera okusembayo. Kuzina mukyalawo. Kuzina mukyalawo. Obadde zokola ki? Wange. Kino gikyendi muddala. Abadde ze kuzina naye ne kondo muzizo. Setup katonda wange. Naye abadde ze kuzina sebo sawa zino. Amazima genye mbadde sabombe ku mazzi. Yogera obadde zokola ki? Yogera amazima ku amazzi. Obadde zokola ki? Ozina muko musajja. Segeza n'abanneyiba bano bonna oyagala ojaga kubazina. Mukazi wange oyagala okuzina bulijjo. Ayogera naye sebo ono.
mbadde nabakwata dda nja kukuba mukwano gwe bachola loja ne kondomu okumuzina set up chi amazima aga Katonda mugulu si kiti kya kimsanga ate sheka bato mugamba oli mufumbo nja kukuba gwe message ino wazisoma set up chi ate loja ne kondomu loja ne kondomu kisakate kyange set up loja ne kondomu kisakate kyange kizone kondomu zizo ne kiyingira so kize kuzina kimuga abezine mu kisenge kyange abana tebebase n'omukozi teyebase nga bulijjo message zo ndanziyina yogera amazima nja kutta nja obadde zokola ki yogera amazima kale nkute obadde zokola ki mbadde nze kuzira mukyala ukale nengo under duress abadde ansetinze up ne kondo muno janazo yanti era okusinzira ku message twali tu exchange no nga mwe kuzina kati lwaki manyi mufumbo n'abana bango bamanyi lwaki ojja okuzina mukazi wange lwaki ojja okuzina ati mukazi wange lwaki ojja kuzina mukazi wange ng'okimanyi alina omusajja n'abaana bango bamanyi